Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Bana abasumba batta abatona abakulu basaddaaka basamize balogo basiyazi babbi basi n'ebyo ebituuti byolaba birimu emitwe gy'abantu era kyovula buli nnaku z'omwezi 18 kaka Bujinga ateekeddwa okutwala ekimu eky'ekkumi ewa Kakande ku 2 okitegedde obinako obujulizi kati ebifo bino zaafuuka mpukuza abanyazi ge bayita amakanisa tegakyali makanisa oyo makula agenti wa sitaani wa Kakande era ku ssaawa zino Bujinga oyo Kakande kitaawe mu bya sitaani agobye Teddy bwagoba Teddy afunye makula omusambo gwa Kakande okiwulira makula omusambo gwani omusambo gwa Kakande omukyala wa Bujinga omusambo gwa Kakande oyo makula agenti wa sitaani awedde emirimu y'omu ku baagenti njagala Musumba Gordon. Yes sir. His Grace Gordon Sebandi. Obadde okimanyi nti okulimba musango mu constitution ya Uganda. Era kisibya. Nga si constitution yake ya Uganda. Bible egamba tolimbanga. Obadde okimanyi yes sir. Nti okulimbirira omuntu ku kintu ky'otalinaako mutwe n'amagulu musanga eri Katonda. Era musanga eri Katonda. Katonda yamuyita omusajja oyo yalina mutamiivu. Yali kwegama nga mufuyina wa Segereti nga ye Simeon Kayiwa we Namirembe ku ssaawa zino takyali musumba era y'omu ku bali b'ebisiyaga Simeon Kayiwa yes sir bwe yabula n'adda mu kusiyaga kati Simeon Kayiwa musiyazi era muweereza wa sitaani lukulwe Simeon Kayiwa okakasa nti bw'oyogera nti musiyazi toziza musango wa Katonda. Siziza musango wa Katonda. Toziza bwana kutwala mu kooti eye Uganda wano. Nakuwabira okumulebula nga tolina bujulizi onabujjayo. Kati ekyo nkyagala nnyo. Lwaki abasumba bano nsokedde ku Kayiwa naye ate ngenda kwogera bangi ne Robert Kayanja olwaleero omuli w'ebisiyaga Ssaabasiyazi mu ggwanga sikinako bujulizi kati nze kirina Robert Kayanja muri wabisiyaga bwabanga agamba nti nno yenze His Grace Gordon Muzaale Sebandike bwaba agamba nti muwayiriza Kayanja yenze njogedde kyamazima nagenda kumirako sente emigo gye bankuba gyali miyitirivu Kayanja wamusisinkana Kayanja Robert yaliyo yenze Gordon njogedde Kayanja muri wabisiyaga Kayanja vaayo ogende mu kooti ompawabire obadde okimanyi nti alina balina mu kooti saawa gye bali nti bamulebula nti bamulebula kuli wabisiyaga Kayanja bwaba era yawerekerwa ne mukyala we nga mukyala we y'omu kubakakasa nti si musiyaga Kayanja bwabanga tagamba mukyala we yagende wa Serunda Kayanja aweerezaani ekibiina ekyo bakiyita linnya the National Fellowship of Born Again Association nenjagala kugamba nti ekibiina ky'abasumba abo kibiina ky'abaweereza ba sitaani Yesu Kristo akubikulira wali ku kizimbe kya Jessico akubuulira otuulira kakati bwe bakuwa ekiragiro afandewo toteekeddwa kuwuliriza kyawuliriza afande kyakukola ki mukinani yali afandewo afande Yesu afande Jesus Christ oyo yampa ekiragiro kati nga gwe omwana w'omuntu atambikulidde bino tolina bw'osobola kumpa magezi Kakande nabbi wa bulimba era nabbi wa sitaani Kakande nabbi wa bulimba era nabbi wa sitaani kaliwe emirembe Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Father Maka force palaka farmashe yes pia force pa yes peace life Maria litas kafus palaka farmashe Maria litas kafus maka force pa lika farmashe litas msables pia pa nejobera mbika ino musaigo school negwanga lefendi bika musaigo no mbika ino musaigo school era mukama mukosange kwaso sabira ne kasaga muyimu sajo
mbalamusizaako buli omu wasinziira okulaba enjuba n'omwezi. Omusajja gwe mulaba wano erinnya lye His Grace Gordon Muzaale Sebandeke, era ng'omusajja ono musumba ate ng'ekisinga obukulu mubuulizi wa njiri. Mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo, era mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kantandikire ku kibuuzo kino. Oli musumba? Ndi musumba. Omusumba abeera atya? Abasumba ba bika bisatu. Waliwo gwe bayita self-centered pastor. Oyo ye yeeteekawo nga ye yeetaddewo okuba omusumba. Teri amutaddewo si Katonda yamutaddewo. Self-centered pastor. Naye nga akozesa linnya lya Katonda okusumba abasumba ye yeetaddewo kati asumba bantu naye nga akozesa linnya lya Katonda omulamu. Kikyamu. Ne wabaawo people's pastor. Abantu nga batuddawo ne bagamba twerondemu omusumba. Ng'abantu be baamwerondera. Kati oyo self-centered akola bibye. Akola biki? Bibye. Era akola bibye. Era oyo self-centered sitaani amukozesa nnyo okulaba nti atuukiriza ebigendulo bya sitaani. Self-centered akola bibye. Akola bibye. Sitaani amwanguyira. Amwanguyira kubanga ye yeetaddewo. Nkutegedde. Olaba. Ne wabaawo people's pastor. Kati abantu ne bagamba naye bane twerondemu omusumba. Tuli kibiina tukungaanya. Anatusumba n'atukulembera. Era omusumba oyo people's pastor abantu kwe beerondedde ateekeddwa okufuba okulaba ng'akola eby'abantu abo abamukoze eki? Abamulonze. Ng'asanyusa bo. Bamulonda batya? Basobola okuba akalulu. Ne bagamba tukuba akalulu tulabe gwe tulonda. Owokusatu. Kati ne wabaawo God is called pastor. God is called pastor. Omusumba ayayitibwa Katonda. Katonda omulamu. Kaakati omusumba ayayitibwa Katonda aweebwa obuvunaanyizibwa okukola Katonda oyo amuyise kyayagala. Kati omusumba omukulu, obusumba buno bulina gye buva. Omusumba omukulu Yesu Kristo bw'aba yakutaddewo oteekeddwa okukola bibye. Kambuuze. God is called pastor. Omusumba yayitibwa Katonda nga yamuyise. Amusangawa. Katonda nga atuyita asobola okusanga yonna gy'oli. Kati ng'ekyokulabirako. Wano waliwo omusajja Katonda gwe yali yakwasa eggwanga lino n'obuvunaanyizibwa ku ggwanga. Nga Bayibuli bw'egamba nenoonya omusajja ayimiridde mu kituli nsobole okuwonya abantu. Katonda yamuyita omusajja oyo yalina mutamiivu. Yali kwegamba nga mufuuyina wa Segereeti. Nga ye Simiyoni Kayiwa w'ennamirembe. Ku ssaawa zino takyali musumba era y'omu ku bali b'ebisiyaga. Uliriza ku ssaawa zino Katonda yamuyita era ng'aliko calling ya Katonda. Mu kusooka nga tannamuyita. Yes. Yanywanga omwe. Yali namufuuyi wa sigareeti ate nga musomesa. Nga munywa ataaba. Yes. Nga musomesa. Yes. Katonda n'amukoowoola. Yes, Katonda n'amukoowoola. Namwe ekyawandiikibwa kiri kyogambye nti Katonda akujja mu binnya. Kyosoose okunkootingira. Katonda nga n'akulonda asobola okujja wonna. Akusobola okujja yonna gy'akujje. Wali kati nga Yesu Kristo bwe yajja yayita abavubi. Waliwo abaali bavuba ebyennyanja n'abayita. Waliwo abaali abawoza b'omusolo yabayita. Ate yayinamu n'abayivu nga Dokita Luka. Luka ayawandika ekitabo ky'ebikolwa by'Abatumi n'ekitabo ekyo kya Luka yali dokita. Mutendeke munnasayansi. Yes. Naye yali mutume wa Mukama waffe Yesu Kristo. Kakati Simiyoni Kayiwa bwe Katonda bw'amuyita yakkiriza. Era yakkiriza. Yaweereza. Simiyoni Kayiwa Katonda bwe yamuyita mu gye 7 yaweereza Katonda ng'emyaka 4. Emyaka 4 bwe jaggwa n'amuvaako. Naye yamuvaako atya? Yamenya ekiragiro kye yamugamba era ky'ovola bakyaleeta eggwanga lino okutabuka nga Simiyoni Kayiwa avudde Katonda. Okiwulira? Litabuka ddi? Katonda bw'amuyita alina ebiragiro byakwo. Bw'akuyita ng'omusumba akuyita nga ggwe omuntu. Akuwa ebiragiro kw'otambulira nga tuzzeeyo emabega bwe Katonda bwe yatonda ensi eno yatonda ensi kugaziya bwakabaka bwe to enlarge his kingdom. Bw'atonda ensi ateekayo ambasada ye muntu ng'omuntu ono alina okuba nti afuga ensi eno kubanga omuntu mufuzi. Era waliwo abalokola abagamba bababuzaabuza abalokole temuyingira mu byabufuzi obwo bulimba. Katonda mufuzi era bwe yatonda omuntu yamutonda kufuga. Naye ng'obufuzi bwa Katonda omuntu ono gwatonze ateekeddwa okuba nga awuliriza Katonda n'afuga nga atya Katonda. Kubanga omuntu bw'afuga abantu nga atya Katonda oba bw'afuga ebitonde ebyo Katonda byamukaza nga atya Katonda ebintu bitambula bulungi. Simiyoni Kayiwa bwe yabula n'adda mu kusiyaga. Kati Simiyoni Kayiwa musiyazi era muweereza wa sitaani lukulwe. Musumba simba wakati. Yes.
Musumba Gordon. Yes sir. His Grace Gordon Sebandeke. Wanji sir. Obadde okimanyi nti okulimba musango mu constitution ya Uganda. Era kisibya. Nga si constitution yake ya Uganda. Bible yagamba tolimbanga. Obadde okimanyi nti okulimbirira omuntu ku kintu ky'otalinaako mutwe na magulu musanga eri Katonda. Era musanga eri Katonda. Simeon Kayuwa okakasa nti bw'oyogera nti musiyazi. Toziza musango wa Katonda. Siziza musango wa Katonda. Toziza bwana kutwala mu kooti eye Uganda wano. Nakuwabira okumulebula nga tolina bujulizi onabujjayo. Kati ekyo nkyagala nnyo. Lwaki abasumba bano nsokedde ku Kayuwa naye ate ngenda kwogera bangi kwegamba abantu basobole okutegeera kubanga byandikwe bitukuvu bitugamba mu Timoseewo 5:2 abonoona obanenyezenga mu maaso g'abantu bonna n'abalala balyoke batyenga isooka ngenda kutuuka ku 2025 Katonda nga mbikula abasumba bano okiwulira ekintu ekyo abasumba bano bwe tumaze ebbanga nga twogera Kayuwa juzi yavuddeyo abalokole bangi nnyo balokole bannange tebasobola kuwakana era bw'obuuza omulokole omutuufu nti Kakande aweereza Katonda agamba Kakande nabbi wa bulimba era nabbi wa sitaani kati bw'oba obadde ogamba nti Kayuwa yaweereza Katonda ate yanonye ekyewa Kakande n'amutongoza okubeera nabbi ate bulijjo mugamba ono mulimba ate tukimanyi mulimba. Ani yatongoza ani okuba nabbi? Kayuwa yagenze wa Kakande ne kwaya yonna yayimbiranga Katonda kuba tekyayimbira Katonda wabula eyambala ebyambalo byonna ebyambalo ne tekyayimbira ki Katonda. Kayuwa yakutte ne kwaya yonna n'agitwala nze saakyewunyiza wabula neebaziza Katonda ne Mukama bulijjo watutuma okwogera twanika abasumba bano tubulire nti ensi ne bye bagoberera nti bakuvuddeko tusobole okutaasa emmeme z'abano bye bakulembera kuba Bibuli tugamba mu Yuda mukwakule abamu bajje mu Geyeena kati ebifo bino zaafuuka mpukuza abanyazi ge bayita amakanisa tegakyali makanisa gaafuuka masabo ag'obusamize era empukuza abanyazi otegeeza ki? Banyazi kanisa z'abano kanisa z'abano zentegeeza zebayita ez'abasumba abo ab'amaanyi omuli Kayuwa gwe ntandikiddeko nina ensonga lwaki ntandikidde ku Kayuwa kuba ontandikidde mu Lwenda Kayuwa Katonda yamuyitayo mu 7:7 yes. Katonda lwamuyita n'amuyita obuweereza n'abukolamu emyaka 4 obuweereza era ekyamuleetera okubula Katonda bw'akuyita kyekiri tukiddako Katonda akuwa ebiragiro nga bwe yateeka Adamu mu lusuku Adeni bw'amuteekamu amugamba emiti gyonna egiri mu lusuku onoolyangako nga bw'onaayagalanga mazima naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Kati Adamu yalina okunyweza ekiragiro kino akuume ekiragiro eky'emiti emirala alye alumye n'olusuku aluyonye nga bamugamba naye guli omuti talya kubanga ekyayo kimugamba olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Kankubuuze Musumba ongambye Katonda bw'akuyita akuwa ebiragiro kw'otambulira Kayuwa mu 7:7 Katonda amuyita era amuwa ebiragiro gy'otaali wabimanyi otya? Weebale nnyo. How did you know? Biragiro ki Katonda bye yawa Kayuwa biwamanyi? Ekyo ky'obuuziza kirungi nnyo kati ate njagala nkiddemu n'ebyawandiikibwa ebitukuvu. Musa ayawandiika ebitabo bya Bayibuli ebitaano ekitabo eky'olubereberye Genesis ekyokuva Exodus ne wabaawo ekirala Numbers ekyokubala ne wabaawo Leviticus eby'Abaleevi ne wabaawo ky'amateeka Deuteronomy Musa ebintu byabikkulirwa ku mulembe gwa Adamu mwattu Musa teyaliwo ku lwa Adamu kitegeeza nabikkulirwa mpulira nakola ki nabikkulirwa Musa teyaliwo Adamu aweebwa naye ate Musa yawandiika kati ate Musa awandiika ku Adamu olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi mukino ntegeeza nti Katonda bw'ayita Kayuwa bw'okutegeera ebiragiro byamuwa wabikkulirwa nabikkulirwa mpulira tugende maaso kati bwe mbikkulirwa nga Musa era bwe yabikkula n'olwalo Katonda akyabikkulira abantu be nga bw'olaba oyo waliwo n'ovaayo waliwo ekintu ekiri mu ggwe nga weenyiyiddwa lwaki waliko eggwanga lyaffe ly'otunudde n'ogamba ffe tulina mmoto egambye for God and my country
Bible etugamba mu kutya Mukama magezi mugasookera ate ne tugamba nti bw'omutya Katonda njabbawo omukisa ate n'amawanga gabayite ba mukisa lwaki abaana baffe be bava wano bagende bakubya ebye Saudi Arabia lwaki bannayuganda be batambula bagende bakuba ebyeyo ffe tulina for God and my country lwaki kijja kitya lwaki kivudde kuba nti Katonda be yali ayise n'akwasa eggwanga bamuvaako bwe bamuvaako eggwanga ne lidobonkana ng'omu ku bo ye Simeon Kayiwa owanna mirembe Christian Fellowship kati nga bwe tuddayo wali nti okuleeta kino Kayiwa bulungi Katonda bwe yawa Adamu ekigambo omuti ogwo togulyangako ogw'okumanya obulungi gw'omu ekibuuzo kiri nti yagulya ye bannayuganda bamanyi Bayibuli nange Katonda ampadde ekiso okugimanya kati newankubadde tetunabikula genda mu byawandiiko ebitukuvu naye Katonda nnyambye ebimu ku byo n'abiteeka mu mutima gwange kaakati bw'ogenda mu Lubereberye essuula esooka n'eyokubiri n'okusatu bino obisangamu byendi mu kwogera Katonda omuntu amutadde mu lusuku Adeni amugambye tolya ku muti yagulya ye Adamu bwe yagulya yabaaki yafa mu mwoyo spiritually kaakati walabye nga omusumba Simeon Kayiwa akutte ekwaya yogamba nti yayimbiranga Katonda yayimbirako Katonda ajikuta ajitute waka kalivale eyo kakande afudde Kayiwa nabbi yes yamufudde nabbi kwagamba yazze akonfaminga ekintu kyabwe nze kyenategedde kwe kuba nti bulijjo twogera nga tubagamba Kayiwa naye aweereza Sitaani ali wamu ne Kakande ate bo balinga babagamba nti nedda Kakande ye mukyamu Kayiwa mutuufu era Kayiwa abadde nga bamuyita jjajja w'abalokole okiwulira kati ekikwomisa jjajja w'abalokole gwe bayita abalokole n'abalala nga bakyamutunulira nti jjajja w'abalokole takyali jjajja w'abalokole wabula muweereza wa Sitaani okiwulira muweereza wani muweereza wa Sitaani malayika ye yagobebwa mu ggulu eyajemera Katonda n'egobebwa mu ggulu kati noono bw'atyo era omulimo gwabwe bali mu kutuukiza agenda za Sitaani kubanga Sitaani yajja kubba kutta na kuzikiriza era bo bennyini be bonoonye eggwanga lyaffe kati nga tudde wali Adamu bw'amenya ekiragiro njagadde nnyonnyole ekyakayiwa ekyadamu nga nkimaze n'afa kikwewuunyisa nti ffenna kyatuwandiikibwako abantu abali ku nsi si Uganda yokka Bayibuli n'egamba Baluumi 3:23 kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda tegeeza Katonda bwe yatutonda nga alina ekitiibwa kyatutondedde kye tulina okutuukako naye okwonoona kwatulemesa okutuuka ku kitiibwa kya Katonda naye twebaza Katonda nti bwe twali nga twonoonye nga tufiiridde mu Adamu Katonda atuwa kye bayita second chance gy'atuwa kwe kutuma Yesu Kristo mu nsi awo tujja kutuukawo ajja atulokola atufiirire tufune obulamu obutaggwaawo kati ne Kayiwa emirembe gizze gigwa naye Katonda ng'abaako gwayimusa mu mulembe kati Adamu bwe yatuyiwa ffenna Bayibuli etugamba mu Bakolinso 15 olw'okusobya kw'omuntu omu ffenna ne tufiira mu muntu omu Adamu kati ate Adamu owokubiri Bakolinso 15 nti ate kulwo omuntu omu Kristo Yesu tubeera abalamu bwe tumukkiriza kubanga yajja ate ye byonna n'abiyitamu ebigezo n'abiwangula kyobola bwe tulokoka batuyita ba born again lwaki tuba tuvudde mu kufa kwa Adamu twasookera kutondebwa mu Adamu mwe twazaalirwa ate ne kati mu Kristo Yesu tufuuka ba born again okiwula ekintu ekyo era wano waliwo ekibiina kye baateekawo bakiyita the National Fellowship of Born Again Association ekibiina ky'abalokole ku ssaawa zino simanya kikulira naye kyakulirwako Kayiwa oba ne Sserwadda simanyi oba ne Joshua Lwere naye Kayiwa nga ekibiina ekyo bakiyita linnya the National Fellowship of Born Again Association naye njagala kugamba nti ekibiina ky'abasumba abo kibiina ky'abaweereza ba Sitaani kankufune ekibiina abasumba mwe beegattira mwoli siriimu lwaki toliimu kubanga kya Sitaani obijjawa gyembijja obijjawa ekibiina abasumba mwebali abayitibwa ngera Katonda abasumba abo ate ekyewuunyisa abamu ku bo nga Kayiwa baswaza nnyo Katonda n'eggulu lyana kuwala Kayiwa nga agudde kubanga ddyo lyali ate yali muyite naye ate n'ava Katonda era bwe boyogera okutegeera Bayibuli ekulambika Baliwa Yokaana esooka ssula 2:19
bava muffe naye tebaali bewaffe. Njagala bujulizi kyekifuula ekibiina ky'abasumba bano. Ekibiina ekyo kitandikibwawo n'ekigendererwa. Ekibiina ekyo bwe kitandikibwawo n'ekigendererwa nga bamaze okutegera nti nga bavudde Katonda batandika ekibiina ekyo bwe bagenda okwegattira nga abasumba balyoke bafune nga papa waabwe anaabakulembera n'ekigendererwa nti kati buli mulokole yenna alokoka ateekeddwa okuba nga awuliriza ekibiina ekyo n'abasumba abakirimu n'omukulu waabwe. Kati nga tageti yaabwe eri nti bwe wanaalabikayo omuntu yenna ayimuka ng'ayimusa okwogera ebikolwa ebibi bye tukola tugambe nti tokkirizibwa kwogera ku basumba, tokkirizibwa kukola kino. Okiwulira kyekigendererwa ky'ekibiina ekyo tekiriwo lwa bigendererwa ebirungi okuyamba abalokole oba okuyamba eggwanga. Waliwo kibiina kyabwe baakigunjaawo kuyigganya nti bwanaalabikawo omutume yenna oba nnabbi oba omubulizi w'enjiri oba omusumba ayimuka ayogere nti abasumba bye mukola muvudde ku mulamwa bikyamu ekibiina kimuteeko kigambe nti tokkirizibwa. Bw'ovaayo n'oyogera nti musumba gundi kankozesa ekyokulabirako kyo nti musumba Grace okoze ensobi ekibiina kino tekikkiriza kugitunulamu. Ebibiina bwe biteekebwawo bibamu obukiiko obusobola okuba omwana w'omuntu mwonoonyi waliwo ne lwatuuka n'awaba ate nga mu ntegeera y'Omukama Katonda omuntu asobola okweddaabulula. Mu kibiina bino temuliimu strategy oba temuliimu kiwayi kikwasisa mpisa. Kati ekiwayi ekikwasisa empisa tosobola kugamba nti okwasisa mpisa ng'ate mulina ekigendererwa ekiki ekimuteereddewo ekibiina ekyo nga kyakuyigganya. Wabula abantu bano beekwese mu linnya lya Katonda kubanga beekwesemu batya. Bayibuli etugamba mu Kuva 2:7 never misuse my name for your own purposes. For like the Lord will punish anyone who misuse my name. Nti tokozesanga linnya lya Mukama Katonda oyo ayetonde eggulu n'ensi olw'ebigendererwa ebibyo gw'omuntu. Katonda agenda kubonereza buli muntu yenna akozesa erinnya lye olw'ebigendererwa ebibye ng'omuntu. Okyaba kakati abasumba bano batandikawo ekibiina ekyo tageti yaabwe yali nti bo bavudde Katonda. Ekibiina bakiwadde erinnya the National Fellowship of Born Again Association, ekibiina ekigatta abalokole mu Uganda. Kakati olwo abalokole bangi balyoke bayitike ti bwanaafuna ensonga zagende eyo. Kati era bangi bakirimu abamu bakirimu mu butamanya. Mulimu abatakola ki? Kubanga abantu bano abaweereza sitaani balimu emitendera esatu. Abaweereza ba sitaani balimu emitendera esatu. Mulimu underground agent. Kati underground agent ye muntu abaweereza sitaani nga bo bagenda eri byowulira nti bakka mu nnyanja bagenda emagombe ebyawandikibwa ngenda birete ebiraga abantu abakka mu nnyanja. National Fellowship of Born Again Association. Ndaba oba Pentecostal churches. Yes. National Fellowship of Born Again Pentecostal churches. Kanisa ezaba Pentecost. Ezabalokole. Okiwulira ekintu ekyo bakiwa erinnya lya kirokole. NFBPC. National Fellowship of Born Again Pentecostal. Bachisa NAFBAC. Kiri NFBPC. Oba NAFBAC. Kakati ekibiina ekyo njagala okulabula abakirimu mwenna n'abalala bagenda okutandika obuweereza n'ogamba nti ogenda osaba ebbaluwa bagikuwe. Paulo omutume bwe yali Katonda amuyise ng'agenda okutandika obuweereza talina kibiina gye yagenda bamuwe ebbaluwa ebuulira enjiri. Okiwulira ekintu ekyo? Taina Paulo omutume Katonda bwe yamuyitanga mutume w'amawanga tewaaliwo kibiina yadde n'abatume abaali mu Yerusaalemi kugenda kubeebuuzaako nti mumpe ebbaluwa ŋŋende mu mawanga mbuulire enjiri. Naye musumba emirembe gya Paulo omutume twagivaako. Tetugivangako. Tulwagivaako. Katonda yayita Paulo omutume n'olwaliro ye Katonda yayita abatume. Kituufu y'omu naye Kristo nzijjukira akugamba nti sajja kudibya byansi. Era Paulo omutume Kristo yennyini ye yamuyita. Kubanga bwe tuba nga twagivaako omulembe gwa Kristo gwe tuli mu Paulo omutume gwaweererezaamu. Ate Kristo ono ye Katonda ow'endagaano enkadde ate ye Katonda w'endagaano empya. Ngenda kinnyonnyola. Era ye yayita Paulo omutume. Kubanga ekibiina kino kigamba abantu kyekigaba ebbaluwa ogenda okukola okubulira ki? Kati njagala kwogera obulokole bwe bulina okutambula butambula butya.
gwowakanya ekyo ekibiina kino okuwa omuntu yenna ebbaluwa emukkiriza ogenda okutambuza enjiri alina okutambuza enjiri alina kubeera webale nnyo nga bw'olabye nti omuntu Katonda ayita tulabye Katonda baayise Kaabe Musa bwe yamuyita nti gendo gye abantu bange mu nsi ey'Emisiri tetulaba ko wamugamba nti genda ofune wano wabula Katonda yamuyita n'amuwa ebiragiro tamusindika nko kugombolola nti genda osooka ofune ebbaluwa olyoka otambule mpulira tayina ne kyamugamba yayina ne mukoddomi we Yesero teyamugamba nti gende wa Yesero akuwe ebbaluwa gendo bajjayo mpulira okyulira ekintu ekyo teyamugamba okiraba kati Pawulo omutume Katonda bwe yamuyita n'amulabikira n'amulaba era yaweereza nga alina obukakafu Katonda yamulabye amuwa ekyego yamugamba byenkugambye kubanga yamuziba n'amaaso gende w'omusajja gwe bayita Ananiya akusabire osobola okutegeera ebikugwanidde okukola kulw'omulimo gwe nkuyitidde omusajja oyo Ananiya ye yali atya Katonda era yamugamba mutto Pawulo omutume munnaye Katonda yakumanya dda akuyisa ogende mbamawanga obulenjiri nze ogwange kukusabira talina bbaluwa gye yamuwa nti kwata ebbaluwa yiyo omanyi lwaki njagala okubuuza ebibuuzo oli mutuufu okumbuuza njagala okubuuza ebibuuzo bwe ngenda ku mutimbagano website eya national nga bwogiyise fellowship of Born Again Pentecostal Churches agikulira yani kamala okumulaba bagamba mulimu abakulembeze b'amakanisa abasukka mu 1000 plus mulimu amakyaki agabegattako agasukka 30,000 plus mu mitwalo 3 mulimu ba active members abasukka omutwalo balina ne projects ze bakolera abantu ba Mukama ezisukka mu 35 ekulirwa Bishop Dr. Moses Odongo kati Moses Odongo yabakulira usawa zino Bishop Dr. Africano Majezi oyo ye General Secretary Bishop Olive Genetic Gidudu ye Treasurer oba yakwata sente ya Mukama ndoza yakwata sente ya Mukama katugende ku Dr. Moses Odongo oyo yabakulira abantu bano mpulira ba dokita mpulira ba dokita mpulira baki amakanisa agasukka bagambye wana makanisa ameka bagamba amakanisa gasukka gebalina genda wano amakanisa agasukka mitwalo 3 mitwalo meka kati utozinze ko Uganda is grace sebo musumba yes osobola kubanga osinga amakanisa gali gonna agabegattako okubikulirwa kati webali nnyo amakanisa agogo agabegattako mafu sijja kukitwala nga bw'okyogedde mu kinyinyonnyole oyinza okutambula ne bakondo ne babakwata n'ogamba nti mbadde mperekera bawerekere n'omuganda agamba nti gwe bakwatira mu kituli abamubbi ne bo basigga wakitaddewo naye kasaba okwatirwa mu kiki mu kituli era obamubbi njagala gamba mulokola ali eyo bw'obadde okuyaayaanako kubanga bangi batandise obuweereza nga tajeti yaabwe ssente abamu gye bali Katonda yabayita balokole bannange abatume bannabbi abulizi b'enjiri abasumba abasomesa bakona ba Katonda naye nga mukoze ensobi ekifo ky'okugondera Katonda akuyise n'omubuuza engeri gy'ogenda okutambuzaamu obuweereza bwakuyitidde akulungamye mwe mumaliriza nga munoonya n'abalala bava mu byalo katugende twegatte ku basumba b'e Kampala abasumba b'e Kampala obamanyi kye bali ku ssaawa zino beweegattako kikuleetedde naawe okugwa mu ddubi okuba nti weegatta ku bakyamu ne kiba nga tolina bw'ogenda kuwona musango nga tovudde mu basumba abo lwansonga Zabbuli emu Katonda agenda kusala omusango ng'ebyawandiikibwa ebitukuvu bwe biri Zabbuli emu etugamba alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi newankubadde okuyimirira mu kkubo ly'abo abalina ebibi newankubadde okutuula ku ntebe y'abo abanyooma naye amateeka ga Mukama ge gamusanyusa era mu mateeka ge mwalowooleza emisana n'ekiro oyo alifaanana ng'omuti ogwasimbibwa ku mabbali g'ensulo ogubala emmere yaagwo mu ntuuko zaagwo era na buli kyakola akiweerwako omukisa naye ababisi bwe batyo naye balinga ebisusunku ebitwalibwa n'empewo
ababiche baliva balemo okuyimirira mu musango ababiche tebagenda okuyimirira musango naye ate abatuukirivu bo Katonda agenda bawo omukisa. Obujulizi obujjawa nti bano babi weebale nnyo mpa obujulizi gwo obujjawa nti bano babi ekyo ekyobuuzizza waliwo kati abakyaliyo nga babuuza yabadde akonyeeko Kayuwa ng'akyatuuliza kanzireyo Kayuwa Katonda bwe yamuyita ekyamazima Kayuwa yali aweereza Katonda mu mazima mu butukuvu n'obutuukirivu era Kayuwa ye musajja Yesu gwe yesinkanira yenga aliko calling ya Katonda omanyi waliwo okuba nti oyayaana okuweereza Katonda ekyo kirala ni waliwo okuba nti ono omusajja aliko calling ya Katonda calling okiwulira Katonda abyamuyita waliwo abalina desire mu kuweereza Katonda nga yayina desire ayagala era ne Bible ebogerako Timoseewo ekisooka essula 3 nti kyesigwa ekigambo ekyo nti omuntu bw'ayagala obulabirizi yeegomba mulimo mulungi kale omulabirizi kimugwanira obutabanko kyakunenyezebwa abeerenga musajja wa mukazi omu atatamiira mwegendereza mukwata mpola ayaniriza abagenyi atakuba atayombera ku mwenge afuga obulungi ennyumba ye agonza abaana be mu kitiibwa kyonna omuntu bw'atasobola kufuga bulungi ennyumba ye ayinza atya okujjanjaba ekkanisa ya Kristo kati okirabye nti Katonda azzeeyo nti ate amaka n'ekkanisa bikwatagana kitegeeza bw'oba oyagala okulaba ekkanisa etambula sooka odde mu maka g'omusumba oyo olabe omukyala n'abaana bakwatagana omwami n'omukyala bakwatagana abaana be balina empisa za kutya Katonda wa Bayibuli egamba nti ayina abaana abataloopebwa nga balalulalu okiwulira ekintu ekyo kati ekkanisa ate najjali oke anga akutte kanisa abufumbo bwe ate ne kanisa abazza okusumba abantu bano abazaalibwa mu bitundu ebyenjawulo kati wano waliwo abali mu Central Uganda, Eastern Uganda, Northern Uganda, regions Western Uganda bazze mu kanisa kati bw'oba omanyi okulabirira ennyumba bulungi eyiyo ogenda kulabirira bulungi ekkanisa ya Kristo. Musuba Sebandeke obadde okimanyi nti Kayuwa mufumbo ate omufumba abeera atyo omusiyazi kati abo abasajja okoze bulungi ne Robert Kayanja olwaleero omuli w'ebisiyaga Ssaabasiyazi mu ggwanga sikinaako bujulizi kati nze kirina kati ne Robert Kayanja mukazi we Jessica Kayanja mpulira Jessica ki Kayanja naye abasajja okumanya baagwenyuka Jessica Kayanja lumu yasitukako n'agenda ewa Sserwadda ng'amanya n'ataasibwa nga Jessica Kayanja ye tannaba kwegamba alabye omwami waawese ali mu bisiyaga ali mu bulenzi oba abumazeewo eggwanga alimalawo n'agamba kanzirukerekawo gwe bayite wa Dr. Joseph Sserwadda ng'asuubira anaafuna obuyambi amutegeeza ensonga munnaayo omwami wange tacha neetaaga mpulira wabula ayina byakola ng'amutegeeza omusajja ali mu bisiyaga Sserwadda teyayamba Jessica Kayanja okiwulira ekintu ekyo olwaleero Robert Kayanja muli wa bisiyaga bw'abanga agamba nti nno yenze His Grace Gordon Muzaale Sebandeke bw'aba agamba nti muwaayiriza Kayanja yenze njogedde nze kennyini mu 2005 ennaku z'omwezi nga 5 Mukama waffe Yesu Kristo bwe yandabikira n'ambikula nga ndi mu kibuga Kampala awo ku Jesco n'aŋŋamba nti Gordon okimanya abasumba be muyita ab'amaanyi mu ggwanga lino banvaako bali mu kuweereza bakatonda abalala bali mu kuweereza sitaani n'ebikolwa byabwe namubuuza Yesu Kristo njagala ontegeeze baakuvaako batya Yesu Kristo akubikulira wali ku kizimbe kya Jesco akubuulira okimanya abasumba be muyita ab'amaanyi banvaako kitegeeza njagala abatuulize batukwate bulungi abasumba bano baali baweereza Katonda omulamu baaliko abaweereza naye bamuvaako Katonda omulamu kati bali mu kuweereza sitaani era balina n'engule ewa sitaani eyo Yesu yakubuulira nti Kayanja musiyazi era naŋŋamba nsikomye kwogera bwogezi nkutuma mu basumba bano obaanike ng'oyogera amannya gaabwe mu makuŋŋaaniro gaabwe era nagenda ewa Robert Kayanja ne mugamba Yesu Kristo antumye gy'oli ku Miracle Center Rubaga wagendayo nagendayo ennaku z'omwezi nga 10 omwezi gwa 12 2025 ewa Tom gye nagenda nga ennaku z'omwezi 10 mu 2012 2015 mu 2012 mu mwezi ogwe 12 ennaku z'omwezi nga 5 Katonda ambikkulira abasumba bano
kakati ayina emabegako bye yali azabandagako nga sinnaba byekakasa bulungi wabula ebyemabega 2-3-4 neyongera bikakasa mu 2025 ng'ennaku z'omwezi 5 ogwe12 akugamba genda obabuulire kakati nangamba sikomye bukomi kubuulira nti bakola bino wabula nambulira baweereza sitaani basamize balogo basiyazi babbi basi n'ebyo ebituuti byolaba birimu emitwe gy'abantu bana abasumba batta abato n'abakulu basaddaaka kyobola bayibuli erina bwegamba mu Mika nti bituuti kibyogamba ebituuti by'abasumba wano we bayimirira abo benyini kubayimirira n'okuzimbiddwa amakanisa gaabwe ge bayita amakanisa nze gempita amasabo ku ssaawa zino okiwulira mpulira mulimu emitwe gy'abantu be basaddaaka okuba nti bawaayo saddaaka eri sitaani endagaano ze bakola ne sitaani zisobole okuba nti zitambula kyamazima wagende wakumirako senta kyamazima nagenda kumirako sente era emigo gye bankuba gyali miyitirivu Kayanja wamusisinkana Kayanja Robert yaliyo era n'ekibiina wali ekibiina eky'abavubuka musinkana ddi kubanga nsooka wa Tom Mutundwe nja kutuuka waawo kati nja kuddayo eri Kayiwa abakyayagala okudda eri Kayiwa nja kuddayo kati Robert Kayanja Katonda bwe yaŋŋamba okusinkana abasumba bano waliwo Bayibuli weetugamba nti owooluganda bw'aba ayonoonye genda weka omubuulire bwagaana twala owookubiri bwagaana twala owookusatu bwagaana owookusatu buulire ekkanisa kati bano bwe nali ŋŋenda okubalumba saagenda nga nnumbye kulumba baaluganda nali ŋŋenze kulumba misege kubanga abalokole banyimutunenya lwaki mwogera ebigambo ebyo ku mpewo wandibadde otuukirira abasumba awo wabatuukirira kati njagala mu magye mubamu order and discipline okiwulira kakati bwe bakuwa ekiragiro afandewo toteekeddwa kuwuliriza kyawuliriza afande kyakukola ki mukinani yali afandewo afande Yesu afande Kristo afande Jesus ye yakuwa ekiragiro afande Jesus Christ oyo yampa ekiragiro kati nga gwe omwana w'omuntu atampita atambikulidde bino toyina bw'osobola kumpa magezi ku bino bye ŋŋenda okwogera kubanga abimpadde ankakasizza era yagenda okunnyamba kubanga yaŋŋamba nkutuma okwogera bino ogenda kuyigganyizibwa bagenda kuyiganya bagenda okusinga okuyiganya balokole banno nenzijukira mu Bayibuli nga abayisirayiri bennyini nga begatiddwako n'abalala ate be baayiganya mukama waffe Yesu Kristo yajja okulokola bw'otuuka ku Miracle Center ebigambo bino yabiwuliriza n'ekibiina kyonna kuba Katonda teyaŋŋamba kulumba ye omu yekka ng'omuntu yanga mwanikire mu kibiina kye kati omugamba era ne mugamba Robert Kayanja nzize ye gy'oli Yesu Kristo antumye wamuvaako oli muli wa bisiyaga mpulira muli waki wamugamba yakulaba wuliriza bulungi nnyo nkuwuliriza bulungi okiwulira mpulira abasirikale gye bali abakuma ku Miracle Center bwe nayogera ebigambo ebyo waliwo akyankalano okiwulira abamu bayimirira ekibiina kyene kubanga wali ekibiina bakiyita Layoti era bonna oba okibuuza bano n'okinoonyereza ekibiina ekyo Layoti kyabasiyazi okiwulira abavubuka abo basiyaga okiwulira ebyo byonna Robert Kayanja byavaayo najja n'agamba simanyi agenda kuzimba poliisi okiwulirako weyagamba mbagenda kuzimba Old Kampala poliisi ebyo byonna byali request kwagala kulaga alina access ku poliisi kakikuwotiye kati Katonda ayimusiza abantu abatatya yenze Gordon njogedde Kayanja muri wa Busiyega Kayanja vaayo ogende mu kooti ompawaabire obadde okimanyi nti alina baalina mu kooti saawe gye bali nti bamulebula nti bamulebula buli wa Bisiyaga Kayanja bw'aba era yawerekerwa ne mukyala we nga mukyala we y'omu ku bakakasa nti si musiru Kayanja bw'abanga tagamba mukyala we yagende wa Serwanda Kayanja aweerezaani bw'aba abadde aweereza Katonda omulamu Katonda omulamu ebbanga lye tumaze nga twogera muli wa Bisiyaga lwaki tamulwana n'agamba ayi Mukama boogedde kino ne kino naye nze kasita omanyi byenkola kubanga njagala kugamba muganda wange kankaka lino eggwanga lyaffe mpulira twogera ebigambo bino n'obuvumu ng'olumu tetuseka eggwanga lyaffe tulina kulitirira njagala bakimanye nti abo abasajja emirembe gijja ne gibaawo ne gigenda ne tuddawo njagala bakimanye nti Katonda aleese Uganda empya mpulira njagala buli atuwuliriza bakimanye nti Katonda yaleeta Uganda empya egenda omugondera ate baddeyo ku byawandikwa ebitukuvu n'asobola okwenenya yenenye bakimanye nti Katonda bwe yali ajja abaana ba Isirayiri e Misiri yaddira omulembe gwonna ogwava e Misiri bwe gwamujemera yabattira mu ddungu kati bano si ba kitalo abali mu kwepankira ku linnya lya Katonda okiwulira yabattira mu ddungu Abafrika we yali Yoswa ne Kalebu abawangula eddungu Yoswa ne Kalebu
Katonda bwe yali ettabo abaana ba Isirayiri abava e Misiri yatta okuva ku myaka 2 okwambuka waggulu ne wafikawo kubava e Misiri wafikawo Yoswa ne Kalebu Yoswa ne Kalebu be bakulembera abaana abato abazaliddwa mu ddungu abamu kubazalibwa mu ddungu babakulembere babatwale babasisa obusika bwabwe mu nsi ensuubize. Oyogera kukikkaatiriza nti emirembe gituuka ne givaawo wajja emirala kati n'olwaliro Bayibuli erina bwe gabakolesa ekisooka essula 10:11 nti bali byababaako bamujeemera mu ddungu ne bamwemulugunya ne bakola ebitasaana nti naye n'abatta abamu ku bo tebaagondera ddoboozi lye era n'abattira mu ddungu naye ebyo byabatuukako bisobole okubeera ekyokulabirako erifa abatuukiddwako enkomerero kitegeeza kiri kyali kyakulabirako eriffe ekigambo kya Katonda bwe kyali bwe kiri bwe kiriba Katonda abassa alesewo babiri bano bakayanja si ba kitalo okiwulira ate ekikwewunyisa bali be yatta saawuliramu nti Abayisirayiri bano balidde ebisiyaga naye baayonoona abasinza ba Katonda abala tewali kibi kitono byonna byenkana naye ate Katonda reaction gy'alina ku bisiyaga oba okyusizza obutonde bwe mu kutonda kwe yatonda ekisajja n'ekikazi bwagenda ku kanisa ya Kayanja walabawo abakuumye emmundu bali n'olabawo abamukuuma nakati nkutegeezaako nti nayina be yatwala mu kkooti tolinamu kutya ku mundu mbamanyi bulungi ensonga oba oyogera ebigambo bino totidde weebale nnyo Bayibuli erina bwegamba nti mu kutya abantu mulimu ekyambika kasita otya abantu oba weetaddemu ekyambika ekigambo kya Katonda kino Bayibuli gye nsoma eno kati gye mmanyi constitution ya Uganda era tukkiriza Katonda obukulembeze bwagenda okutuwa bannayuganda bugenda kulangirira Bible ebere constitution ya Uganda bwebera constitution ya Uganda moto egambye for God and my country okiwulira kati eno constitution ya Uganda eno gye tukutte no Bible eyo oyina kyombuuziza nkubuuziza nti toyina kyomutya engamba bweti mukutya Mukama amagezi bwe gasookera kati bwe kiba nti mukutya Mukama amagezi bwe gasookera mukutya abantu mulimu ekyambika ate mukutya sitaani obusiru mu busookera mpulidde mukutya Mukama amagezi bwe gakola ki kati mukutya sitaani obusiru mu busookera ate mukutya abantu mulimu ekyambika kati Katonda bw'aba akutumye kaabenga ntumye mu State House nti genda ogambe mu 7 kino ne kino nino genda mugambe nti kino ne kino osobola okuba olina okugenda n'okutuukayo byanjawulo oyinza obutatuuka kati n'okutuuka antumye ate mawa makubo antumye asobola okuntuusa kati kankubuuze ova otya ku Miracle Center ng'omaze omwaka weebale nnyo wavaayo otya kakati ku Miracle Center nga tukyazzeeko emabega awo bwe nayogera ebigambo bino bankutte bankubye batuuni zaavuga abasirikale bo baakuba ekyamazima bakola ki naye ekyo si kyewunya kubanga mu kutumibwa Yesu yangamba bagenda kuyiganya bajja kukuba naye nze ndi wamu naawe okulokola okiwulira kubanga naye gwempereza baamukuba n'abatume babakola ki babakuba babayiganya kati okuyigganyisibwa paati kubaweereza ba Kristo ab'amazima omubuulidde ekibiina kikyankala abalala bawuliriza n'abalala wali abagamba ate bakuba waaki ate bakuba waaki mulimu ebyo kibiina bakuba waaki yagwa bitya okiwulira bankutte bantadde mu mmotoka bansindise mu mmotoka lwampaka baggadde oluggi bwe baggala oluggi boogera mu maloboozi awo babeeko we bantwala banzite bammalirize okiwulira naye bwe banvuga mu mmotoka waliwo baali bagenda okunteeka ne bagala ne bwe munanteeka awo ngenda kwogera n'abo bawulire kati banvuga tuvudde ku Miracle Center bakutte wano bazze paka ku nkulungo ate bansudde ku petrol station eziri awo nga ku nkulungo ya kabaka nantawetwa kakati okiwulira kakati bwe banteekawo ku nkulungo ya kabaka banja mu mmotoka petrol station eziri awo ate kumpi n'oyo Katonda gwe yampa omusumba mukulu Yesu Kristo gwe yaŋŋamba nga mmaze okuva mu basumba bano naŋŋamba tambula ogenda ku Lubaga Road nkuwadde omusumba anaakusumba omulimu gwe muwadde akusabirenga okole missoni zange nga bw'olaba Katonda bwe yayita Pawulo omutume n'amugamba gende wa Ananiya akusabire ogende okole omulimu gwe nkuyitidde kuno si kulwanyisa kanisa ya munno si kulwanyisa kanisa kubanga kanisa ye Kristo kati sisobola kulwanyisa Kristo anti ne kino ekizimbe kiyitibwa Miracle Center Miracle Center Miracle Center gye ziri ezikolebwayo kubanga Sitaani mukozi wa byamagero Yesu akola ebyamagero ebituufu era ebyamazima nene Sitaani akola ebyaki ebifaanana ebya Katonda era byefaananyiriza era mu ekyo
Bible etugamba mwekume bannabbi b'obulimba abagira mu byambalo by'endiga gye muli ne munda gye misege egisikula muli bategerera ku bibala byabwe Matayo 7:15-16 naye bw'oserengeta n'ogenda ku lunnyo lwa 21 Matayo 7 kubanga walijja bannabbi b'obulimba bangi Matayo 7:21 si buli muntu angamba nti mukama wange tiyalingira mu bwakabaka obw'omuggulu wabula yakola kitanga ali mu ggulu byayagala bangi abali ngamba ku lunaku luli nti mukama waffe tetwalagulanga mu linnya lyo balagula mu linnya lyani simanyi ye yanyini Yesu yagambye tetwalagulanga mu linnya lyo balagula mu linnya lya Yesu tetwakolanga byamagero bingi mu linnya lyo babikola mu linnya lya Yesu tetwassanga kabalwadde emikono ne bawona mu linnya lyo babikola mu linnya lya Yesu nalyo kabagamba naye na Bible ndi bakyukira ne mbatwa ne mbagamba nti muve wendi sibamanyi mwabakola ebyobujemu bino babikola n'ebirabo byakola era ne kayiwa ono yazukiza abafu bangi tubimanyi naye kati yajema yava Katonda aweereza sitaani kati ne kayanja ali mu bisiyaga Kayiwa ina college esomesa Kayiwa university aina university college y'abasiyazi esomesa bwoba oyitawo wali bwoba toyingiranga yolaba Bible is kind of a Bible university tuzanye ekipande ekikirambika bulungi era y'omu ayogerwako nti university ekyasinza okugaba diguli omuntu gwenkyasinza okulaba Pastor Bugingo yagenda nafuna diguli ya Bugingo wagirabye kakati nonja kutukira ku Bugingo okiwulira yafuna diguli eya divorce teya divorcinga eyo diguli kayiwazigaba yafuna diguli ya buso diguli kati ze kanji kuleka yiwazagaba nenga yekwese mu kigambo kya Katonda Bible tekkiriza divorce okitegedde ekyo Bible egamba Matayo 19 onyirwa 8 n'olw'omwenda tokkirizibwa nti oyagoba mukazi we wabula okumulanga ogw'obwenzi n'awasa omulala ng'ayenze n'oyo awasa eyagobebwa bba ng'ayenze kikwewuunyisa ono Bible ekugamba nti kale bw'oba ogoba mukazi wo bw'oba omugoba ng'omulango gwa bwenzi toteekeddwa kuwasa mulala kubanga bagambye bw'ogoba mukazi wo ogw'obwenzi buli agoba mukazi bwe wabula okumulanga ogw'obwenzi wabula nga n'awasa omulala ng'ayenze n'oyo awase yagobebwa bba ng'ayenze lwaki gwe bagoba nga bamulanga gwa bwenzi bamugamba bwaba awamuwasa aba ayenze waliwo endagaano gye bakola ey'obufumbo eri ene mukutte kubanga endagaano y'obufumbo ekibawukanya kuba kufa Katonda nga ayawulako omu okumujja ku bulamu bw'ensi bw'oba musajja omukazi wo n'agenda oyo gwe wafumbira naye mbufumbo obutukuvu oli wa ddembe okuwasa omulala nkwasaganyiza kino ne diguli za Kayiwa diguli Kayiwa kati njagala kutaga omusajja Bugingo bamuwa diguli gyafunye twali tuli awo ng'agobye makula Bible tekkiriza divorce agobye Teddy yes agobye Teddy bwagoba Teddy afunye makula omusamba gwa Kakande okiwulira makula omusamba gwani omusamba gwa Kakande omukyala wa Bugingo musamba gwa Kakande oyo makula agent wa sitani awedde emirimu y'omu ku agenti njagala ebi soko mbulire Susan Makula yazaalibwa ayina famire nejjo twalabye nga oba yadde yafiiriddwa maama oyo mukazi muzaale ayina amaka gye yava omukazi omufumbo ayina ne gyabadde nga tannafumbirwa Bugingo bw'obijjawa nti musambwa gwa Kakande ne benjogerako bayina amaka gye bava era bazaalibwa n'abazadde baabawa empisa kategera kyotegeeza mu musambwa omusambwa kyeki kati omuntu kasitaava Katonda n'agenda n'atandika okuweereza sitaani waliwo abafuuka ng'ali half human half spirit okusinziira ku ndagaano ze bakola ne sitaani kati oyo y'omu omuntu okufuuka omusambwa asobola okuba nga yaliko omuntu n'akola endagaano ne sitaani n'amalanga afunze half spirit mpulira okiwulira ekintu ekyo kati y'omu oyo makula agenti wa sitaani wa Kakande era ku ssaawa zino Bugingo oyo Kakande kitaawe mu bya sitaani era kyovula buli nnaku z'omwezi 18
Bujinga ateekeddwa okutwala ekimu eky'ekkumi ewakakande ku bbiri. Okitegedde? Obinako obujulizi. Bujinga atwala ekimu eky'ekkumi. Era ekimu eky'ekkumi kiweebwa Mukama Katonda. Kiweebwa Mukama Katonda. Ekimu eky'ekkumi ekyo. Katonda atuula wa gundi. Mu Bayibuli mwekiri. Atuula wa kakande. Mu Bayibuli mwekiri. Ye ekimu eky'ekkumi ekya Bujinga. Achiwa kakande kubanga ajimuwa kumukula kuba yamuwa omukyala. Bayibuli bagirina era bagikozesa era bagimanyi. Era abantu bateekeddwa okukimanya nti Sitaani amanyi Bayibuli. Era bwe yajja okulumba Yesu mu ddungu bwe yagenda okemba Sitaani omulokozi waffe. Sitaani yagira mu byawandiikibwa. N'olwalo ba Sitaani bangi beekwekisa mu byawandiikibwa. Naye impact kino ekitabo ekitukuvu kino ekikiriko bw'okisoma nga toyina mwoyo omutukuvu Bayibuli egamba ennyukuta etta naye omwoyo guwabulamu. Naye bw'okisoma ng'omwoyo omutukuvu nannyini waakyo yakutuddemu ojja kitegeera bulungi kubanga nange Bayibuli eno gye nsoma era kigambo kya Katonda era kiramu. Kaakati bali bwe baakivaako omanyi omuntu tayinza kugabira kyatalina. Kakati Sitaani omwoyo gwa Sitaani gubatuddemu. Kati bwe basoma ekigambo kino butereevu kugirako amaanyi ga Sitaani kubanga omuntu kyagabira kiva muno munda ye. Ku bujjuvu bw'amakanisa g'oyogedde ti naye musumba amakanisa gano mangi mangi nange kankikubuulire obungi bwagwo Katonda obunabbi yabutuwadde okuyita mu nnabbi Isaaya essuula ey'okuna wagamba teera abakazi 7 ku lunaku luli balyekwata ku musajja omu nga boogera nti tunaalyanga emmere yaffeffe era tunaayambalanga engoye zaffeffe kyokka tutuumibwe erinnya lyo otuggyeko ekivume. Kati 7 eyo etegeeza bujjuvu bw'amakanisa kubanga Katonda mu bujjuvu bwe 7 kitegeeza bujjuvu kubanga era Katonda mu bujjuvu bwe ajjuzibwa mu myoyo 7. Katonda omulamu gwe tusinza Katonda w'abajjajjaffe Ibulayimu Isaaka ne Yakobo Katonda gwe yagamba nti muggwe Ibulayimu amawanga mwe galiweerwa omukisa ajjuzibwa mu myoyo 7 ekyogerwako mu Isaaya 11 nti okuva bovudde ku linnya ly'olisooka tuwaliva ensibuko n'ekikolo waliva ensibuko n'ettabi mu kikolo kya Yese eriribala ebibala mu mizige eriribala ebibala. N'omwoyo gwa Mukama gulibeera ku ye omwoyo wa Mukama omwoyo w'amagezi omwoyo w'okutegeera omwoyo w'okuteesa omwoyo w'amaanyi omwoyo w'okumanya omwoyo w'okutya Mukama Katonda. Kati gye myoyo 7 egya Katonda omuntu bw'alokoka nakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo bw'aba afunye okuluŋŋamizibwa kw'abo Katonda bamuteereddewo ababuulira amazima afuna omwoyo omutukuvu ate waliwo kiba kiyita okujjuzibwa omwoyo omutukuvu. Kati ajjuziddwa omwoyo omutukuvu abajjuziddwa emyoyo egyo 7. Musumba Gordon Sebandeke wangi munnaye kankubuuze neegendereza nnyo ng'oyogera naye waliwo kye sinnategeera buli muntu gw'oyogerako olaga nti agenda ewa kakandi. You seem to suggest that kugamba olinga agezaako okuŋŋamba nti ate kakandi ye mulalamu. Sasila tukonye wotu